Ya. Olunaku lw'eggulo mwawambye komanda Kireewo Mamukuti adda waka. Nga mugezaako okuteekawo embeera y'okutiisatiisa. Kuba nkimanyi talina musango. Wabula Muzeeyi Museveni ne banno tekiniki gye musinga okukozesa kwe kugezaako okuwamba abantu nga mubateeka mu fiya. Kuba okozesa ebintu bibiri. Kyokka nga byonna tukimanyi mu bulamu bw'ensi eno tusobola obisisinkana. Okozesa ebintu bibiri okuli okutiisatiisa n'okutta wabula n'okusiba. Naye nga ffenna tukimanyi nti mu makomera tewasingayo bannabyabufuzi. Wabula n'ekyokufa tukimanyi nti ne bwe bukera Muzeeyi Museveni n'agamba nti tagenda kutemula era tukimanyi olunaku lumu ojja kukeera ofe. Ekyasi Muzeeyi Museveni ayagala kwefuula Katonda titukere tumusinze nga Katonda. Kuba nti ayagala kweteekamu kiri nti yasalirawo ku bulamu bw'abantu. Wabula nawabasse muntu nga tulaba tetusobola kugamba nti mu mazima ga Museveni mu ggulu. Era tusigala tugamba Katonda bw'atyo bw'asazeewo. So Muzeeyi Museveni akozesa tekiniki eyo ey'okugezako okuwamba omuntu era bw'akizula nti otya obusibe ajja kukusiba buli lunaku. Kuba ye tekiniki ye mwagondeza abantu nti asobola n'okukozesa ensobi ng'ategedde nti otya okukusiba. Era nayogerako omulundi gumu wano ne ŋŋamba tigoba owulira otya obusibe ebyokulwanyisa Museveni biveeko kuba ekkomera bwe bumu ku bubonereza obwangu kuba ne basse tubalabyeko. Naye tetusobola kujjako kigere kuba tulina okununula eggwanga lyaffe. Nkimanyi komanda Kireewo yonna gy'ali obusibe bumala ne buggwera nkimanyi mujja muta. Wabula tetugenda kwesonyiwa kubagamba mazima. Kuba tetugenda okutya kwogera mazima kuba twagala okuba ab'eddembe. Kuba n'ebitabo bigamba beera w'amazima gali kufuula ow'eddembe. Kati tetusobola kugaana kwogera mazima kuba twagala eddembe. Kati gwe atayagala kwogera mazima kitegeeza oba oyagala lutalo. So bakyali bange mwenna temutya. Naye obukedde ne bakwatani, naye obukedde ne bakwatanze. Kati njagala gamba bano abasajja temudda mu byakutuwamba. Nze nabagamba kale njagala mutulagirire waali. Mutugamba baana ffe mutwagala twereete. Kuba tetusobola keera kudduka mu nsi Katonda gye yatutonderamu olw'okuba mu abantu abajjwa n'obuzizi wano. Era nga mukozesa bakyali baffe ensobi abaawano nga mubalimbalimba ne ssente. Muwambye eggwanga lyaffe kumala myaka emeka. Kyogamba mu bye mubye tebimala. Mutulaba ng'abadongo. Olw'okuba musobola okukozesa abantu abo abatenya ensobi. Tanu tetuli badongo. Twagala mutubuulire kale waali tujjewo. Nze totawaana nagamba temutawaana nga kujja kumpamba nkakasa ne lwe mwajja okunnona. Nakimanya bulungi nti mukutte eddogo mumuwambye mumutadde na mu nziga yammwe. Ye yennyini nnuwe yatutta Kireewo nange ye yannona. Togamba temukimanyi. Nze kennyini neereeta we muli. Kuba nkimanyi sirina musango tewali nsonga enzirusa. Okwogera amazima tegasobola kuntiisatiisa mbojja otutiisetiise n'eryevvako nga tukimanyi obusibe omuntu olina obusisinkana. Kyogamba mu kkomera waliyo bannuupu bokka. Okufa mulago ssaawa zino terimu abafudde olowooza abafudde byabufuzi okufa bya ddala. Kuba ne wammwe mulina ebijja era mmwe mugendako. Kyogamba Museveni okuze tuukaawo toziikangako. Kati tosobola kujja ng'otutiisatiisa n'obwo buvako bwakufa. Okitegeera gwe jangu wano laba. Mbadde nze ŋŋamba bano abasajja babe mu by'okujja otuwamba just batulagirire we bali nti bw'oba otwagala jangu wano otugambe nti twereete. Kuba nze nkimanyi komanda ne bwe mutugamba nti ali wano twereeta ffenna mutusibe kale. Ati mwagala siba. Boy temulina omwana temusobola tukyaya Kyagulanyi. Ne munakola ki ne munako temugenda tukyaya. Ne munakwata abantu baffe bamalayo. Temugenda tukyaya Kyagulanyi. Buli kimu bakitukoze. Wabula option esigaddeyo kuba n'ebitabo byogera. Obuyinza nga bunaatera okikyuka n'amakomera gajjula. Buli kimu kikyuka. Naye mbasuubiza bannayuganda mwenna just mwekyaginge. Kuba tetulina bwe tugenda bamatiza nti twawambibwa. Nga tuli comfortable webukena nga komanda bamuwambye bye bye twogera. Kuba nange nkimanyi nali mpambiddwako. Nawe omulala basobola okukuwamba. Kitegeeza kigenda kuggula obwongo bwaffe tusobole n'okwelwanako twetaaseeko bano baffala. Ne bwe tunaddawo nga tulowooza omanyi waliwo woobeeraawo kiringa lube twakiringanga mu ghetto. Twabeeranga mu ghetto n'otuula n'okiringa ne bikuleetera okukulowoozesa nti olina emirembe. Nga tolina wakutataaganya naye kati njagala mutumaleeko emirembe mwongere nange mujje munnone gye ndi. Boy batulagire bulagirizi we bali. Tubuulire we mwali gobolooza mbu ebyetuwamba bigenda tujja ku mulama. Kale amazima ga Katonda muggulu n'obookera n'ompamba n'onteekawa. Kyogamba nsobola obbeesonyiwa. Kyogamba saagala kubawa ddembe ng'ate ebitabo bigamba beera w'amazima gali kufuula ow'eddembe. Kati nze njagala okubeera ow'eddembe kisobola ava ku mazima. N'obookera n'owamba ani gwe boy temwenkana Uganda mubeereko. Wabula kimuba mukola kiri kimu mutuwe ebyaffe. Eggwanga lyaffe bye mubbyeko bimalamu ebiniga mmwe. Kyogamba mwe temulina nsi yammwe. Kyogamba mu nsi yammwe baliyo bwe batyo. Mubeeremu n'obeeramu mwana temutwogeza bingi. Ujja kwefuula abagezi nnyo ne mugende mu maaso n'okuwamba abantu. Kuba tetulina bwe tugenda nabba matiza nti twawambibwa. Nga bali comfortable basula beebase basula
mwe mute komanda waffe oba bamutadde oba tebamutadde kuba n'abafudde tubalabye togamba bali abali wali ku bisenge balamu agala tumanyiira mbere muno mbeeramu mmwe biyaye mmwe mujalooza nti mutusinga obwa mafia tuli babi that's the time yetannatuuka kuba n'olugero olugamba totta kibe nga tonnakikeneza ndusu kati twagala endusu zookeze bayiike n'etime ejja kanaayo kyani ndi wano njagala kujjukizaamu ku bannaffe abo abakinaana mu mukaaga abagenda mu nsiko abakwata emmundu ne bagenda mu nsiko mbu bagezaako okulibaleetinga Uganda kununula ggwanga Uganda kubanga eggwanga Uganda lyali mu buwambi ng'ekiwamba abantu kisusse okutulugunya abantu kususse okubba ebintu by'abantu kino aye olwaleero bwe tutuuka ne tulaba nti omuntu nga Akireewo Kivumbi musajja mukakamu musajja muntu mulamu musajja talina tabbu na muntu yenna in fact ye musajja gw'osobola okujja n'olinnyako bw'oti n'akutunuulira n'otambula n'ogenda nga takunyeze yadde kakati bw'ovaayo bw'okera ku makya n'ojja n'owendula abantu nga 10 ku 8 ng'obawadde n'emiggo zoyita batuuni oba solido bajje bavumbagatire Akireewo Kivumbi nene Akireewo nno Kivumbi gwe twogerako alina address w'osobola okumusanga tatambula nga yeekwese era abeera open nti omulimu gwe gwaweereza ki alina mukama we His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gwakuuma takoma okwo yaweebwa n'obuvunaanyizibwa ku kitebe kya NUP nti yakulira security head of security era alina ne office watuula ku kitebe kya NUP kitegeeza ki bwengo olina okwemulugunya eri Akireewo Kivumbi bw'okera ku makya n'okozesa ekitongole kyonna ekyo by'okwerinda oba CMI oba Uganda Police oba UPDF n'owandiika ebbaluwa eyo n'etuuka ku kitebe kya NUP nti weetaaga omukulu Akireewo Kivumbi waliwo bye mwagala okumubuuza era ye reporting Akireewo Kivumbi n'ategeezaako bannamateeka be ne famire ye nkakasa Akireewo asobola okweripotinga bulungi nnyo ne mumubuuza bye mwetaaga byonna ekyo nno kikolwa kya bugunyufu si kikolwa kya butiitiizi nkiddamu ekyo kikolwa kya bugunjufu so si kikolwa kya butiitiizi naye bw'okeera ku makya n'osindika abantu nga 18 n'obasindika bajje bavumbagatire Akireewo Kivumbi olw'okuba olina by'oyagala okumubuuza ng'obawadde ne orders n'okumukuba mu mukube ne sapuli ye muba mugiyuzayuza mugikutula omuntu watuukira okutula sapuli eyo n'agijja mu bulago bw'omuntu kitegeeza abanga eyazza okulwana era ng'alina embiranye ey'amaanyi kwoyo gwazza okukwata ekyo ekikolwa kya butiitiizi era eyo ebikolwa byabayeekera okiwuliriza bulungi ku guno omulembe ogw'ekyasa 21 ebikolwa ebyo banne tebikyalina kubeera mu bantu kino ebikolwa bya kitiitiizi okuyita omuntu ne yeeripootinga si kikola kya butiitiizi kikola kya bugunjufu mani muleke kutufuula ng'abali mu ggwanga nti tuli babbi tuli bayeekera tuli bazzi ba misango mutuyite izo mutuyite kati olwayo Akireewo mugenda mubuuza ati nti Bobi Wine azzaako ki mugenda mubuuza information ekwatagana ku mukama we agimanyi musajja wattu lwaki temukwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yennyini ne mumubuuza kajojojojo webibuuza lwaki temukwata First Lady Babi Itungo Kyagulanyi mukyala we ne mumubuuza kati Akireewo naye agenda kutegeera ki musajja wattu omusajja akeera ku makya n'agamba mukama wange alina waalaga kamugale omusajja akeera ku kitebe kya NUP buli lunaku ne yeeripotinga kubanga we wali office ye naye bino byonna mubikola nga wengambe ebikola bya kitiitiizi kugezaako era kwongera kukangakanga abantu tolaba tukwata n'Akireewo ali okumpi ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert kati gwe naawe tujja kukukwata mubeere bantu bagunjufu wetuba nga tulina bye mwagala tubannyonnyole banne ye mutuyite mutusamoninge tujja kweripotinga
tuve waka nga family zaffe tuzigambye munnaye ngenze ku kitebe kino bwekiti ne bwekiti ngenze ku report nga bwe mbasize mujja kumpiikinga wano oba mujje munondoole enkola si ya bugunjufu kati olukiki ekyabatwala mu nsiko mwagenda kolayo ki olukiki kyemuguza ekyo kyemugamba nti mwanunula eggwanga Uganda kati musajja watu akirewo Kivumbi omusajja atakasuka atayogera kirusuka ne weebuuza kati omusajja bamwagaza ki amaanyi ge bamutaddeko amayitirivu ago gonna gaaki naye era kimaliriza bano bonna enkola yaabwe yakusiga katengo okukiwuliriza bulungi ukangakanga abo abasigadde kino Kivumbi twamukimye mu maanyi amayitirivu kakati olwogwe ebyegombo bwegombi Kyagulanyi nga tomutuukiridde kibi nnyo tubanje muganda waffe akirewo Kivumbi baganda baffe Bobi Yanga n'abo balala bonna be bakyakutte basajja mwe basajja mwe abamaje kiki mwe abaki tolaba nti mwamukutte omusajja oyo komanda waffe komanda Akirewo mwakutte wabwe kati mwamukwatidde mu ssango ki lwaki muyina okutya kungi kale oba mwamukutte nti ayina emisango kitegeeza naffe ffenna tugirina ababeera naye kuba yatukomandinga mwana lwaki temutunona ffenna oba mutulagirire kale waali mutugambe waali naffe tujje mututeekeyo lumu kuba ffenna emisango giba gitukwata ffenna tubeereyo lumu boyi bakyalimu ekino kye tuli mu kukola tulwanirira mmwe muve ku mukobo busalasala mufuna obutonotono mufune ku musaala ogwegasa nebyo mutandise okukola nammwe babaduumira buduumizi nga baduumira embwa nti genda okola kino nekino waki temusalawo kimu kyetukola nemwetwegattako bwegasi netukola ekiyinza tuyamba ffenna awamu naye kati mutandise kukwata bakyali baffe mwakutte komanda waffe kati musajja atumulyo mumutulugunya n'ebitalina makulu nga temumanyi kituufu kyakola tagenda beekweka oli bodegaadi wa Kyagulanyi era gwe mulimu gwe gwakola temugenda gumujjako naye munamukwata mubuuza ki ne munamubuuza ki ffe naye munatukwata tugenda kwegaana Kyagulanyi temusubirawo kumwegaana ekyo twagala okukola kiyamba mmwe wabula tubagamba ekintu kimu mukoleyo ekintu kimu ekiyinza tutaasa ffenna omulundi gumu naye bwe muba mulowooza nti tulina emisango kyendowooza mukama waffe yagisinga mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu lwaki ye temumukwata lwaki temukwata lumu Kyagulanyi ne tukakasa nti muli b'amaanyi naye okumanyanga muli banafu era mutuukira ku ffe mujjako buli amwetoolodde abeera naye mbu mututiisetiise mbu tuveewo tetulina gye tulaga tugenda kubaawo paka ffenna nga mutulodde ne mutumalawo oba ne mututta ne mutumalawo ate temugenda kututta nze mbakakasa temusobola kututta kuba si mmwe bakatonda si mmwe mugaba obulamu naye munaatukola biki temugenda tukyaya Kyagulanyi kubanga fayina kye yatulaga ekituufu kye tulina okukola ffenna leero tuli bulungi naye tulina atulaze mbu tusobola okubeera obulungi singa tuba tukyusizza gavumenti eno enyigiriza gwe omusirikale enyigiriza omuntu wa wansi enyigiriza omwana omuto n'omukadde kati ffenna kyetukola temuyinza tujjako mukwano gwe tulina ku Kyagulanyi kubanga yatuzibula amaaso naffe twagala nammwe muzibuke amaaso bannange mute komanda waffe oba mwagala ffenna mujje mutukwate mututwale lumu mwana siraba lwaki mutwalako omwomu komanda waffe Akirewo mwana mumuze tumwetaaga nnyo nga bwe nga nammwe bwe mumwetaaga naffe we tumwetaaga naffe tuwulira oba muyina we muli awo nga mumuwambi naffe tuwulira twagala mubawambako tumweddize ye bwe obulumi bwe tuyina tubabuulidde tumwagala bambi mumutuwe mu bulungi oba baganda bange ne mukadde wange temwanditegedde kuba be bankuza ne bampa obulamu ne bansomesa okutuuka wano omukadde n'oyo mami we nange mutumirako era njagala kwebaza buganda wange batoki kati wafuuka wa famire njagala okuddako okwebaza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine taata kwebaza nkwebaza abantu bayinza okuba tebamanyi kyeweetiise musajja gwe bannayuganda abali eyo njagala kubabuulira there is something special about that man omusajja oyo mpulira abantu nga bamwogerako omukodo taggaba biki there is something nabagamba ekintu kimu oyo ngenda kumulemerako lwa kintu kino mwe bannayuganda abali abasuubira nti oyagala Bobi Wine akuwe ssente that is why you make a mistake awo okolera ensobi ziri ssente ze but you can use him to get a lot of things kubanga njagala bakakasa singa teyali musajja ono gwe tewandintegedde Uganda teyandintegedde nammwe abanda batemwandintegedde Bobi Wine Kyagulanyi nsobola okumugyako ebintu bingi njagala bakakasa nti tukkirize tugaane omusajja oyo okututeeka ku mutimbagano gwe
kyatwanjula eri ensi kikulu nnyo okututeekayo nti tuwambiddwa kyatwanjula eri ensi. aye newaliwo ateeka abala ne banyiiga abamu munyiiga naye kambabuulire mu nsi muno ekisobola okusurvivingisa kwagaliza otegeera bw'oyagaliza ofuna. naye njagala kwebaza his excellence Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo mukama akikubalire. musajja gw'abantu bayinza okuba nga bakulabira wala tebamanyi bulungi bw'oyina naye musajja gw'oyina omutima oguli pure era mukadde wange nno namugamba president nemugamba nti mami wange nno yali talisi muntu wa byabufuzi naye lumu president yayogerako naye nendaba mami wange ng'akyuse omusajja ddala ayina amasannyalaze nalaba mami wange ng'akoze nga mami yeggwe mami yeggwe for the first time nawulira mami ng'agamba president bwebala emirimu nenga otyo nengamba president munange ofunye abalonzi. so njagala okwebaza his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. omulala gwesasobola buteebaza bannange Secretary General David Luiz Mulongoya. nawulira abantu nga bagaa oyo omunyarwanda bikimuki. if you're looking for somebody bw'oba onoonya omuntu asobola okubeerawo bwotaki oyo omusajja alina activities nyingi naye nkukakasa ye muntu eyajja mu kkomera n'atukyalirako eruzira yajja n'atulekera n'akasente ne bw'omukubira waliwo omuntu ye muntu gw'okubira essimu n'agikwata. so Secretary General njagala okwebaza mukama akubalire. abantu bayinza okuba tebalaba mpulira nnyo abantu nga bagaa nti yali no kambabuulire ffenna tetuli perfect but sometimes you have to appreciate somebody olw'ebirungi byakoze. so njagala kwebaza Secretary General. omuntu wagwenjagala okwebaza abakulu kakati bano abasigadde nda basoma busomi kubanga muli bangi nnyo naye mbadde njagala actually kansooke ngattirewo nti the entire National Unity Platform ekibiina kya NUP njagala kubeebaza. thank you for fighting for us. namwe abali mu byalo abalowooza nti tekimatalinga baganda bange these people follow up. if you're looking for a political party, if you're looking for people ate bayinaweza esaba na Katonda bano abantu bajereka nti NUP tesobola kutwala ggwanga lino mu maaso. I want them to give them an opportunity. babawa omukisa balemererwe. wanga ne Museveni aliko he was given an opportunity yali alunda nteeze abandi bamuwa omukisa nga tonnaba kujajinga muntu tasobola kutwala ggwanga mu maaso muwa omukisa then omubuleming. mpulira abantu gaga nti Bobi Wine naye alya ssente z'omuyomusolo. Bobi Wine si alina akatiba k'eggwanga. Kyagulanyi Ssentamu si alina akatiba k'eggwanga. NUP teri mu buyinza. mugiwa obuyinza then mutandika okugamba nti twagala accountability. Mutegedde Bobi Wine muwi wa musolo. Bobi Wine awo omusolo biiki ye tulowooza tebagijjaako musolo. ebintu bye byakoze otegeera. so bannayuganda let us not be naive. it is us abantu abaavu ffe tumekinze nti neno eggwanga lino lirina kutunulira Bobi Wine. olina agenda okwekalakasa olwe business okweyongera n'ateekamu Bobi Wine. how does Bobi Wine come into play mu business gwe gyokola? Bobi Wine yaganya okutwala abaana okusomera olw'omusolo guno. omusolo sente zigendawo otegeera. so njagala kwebaza ekibiina nkyebazizza kati abantu bano begenda okwebaza banange tonyiganga toliiko naye njagala omanye nti muli bangi nnyo. njagala ekirala nga sinagenda kuba njagala okwebaza babulogazi bonna. Lumbuye Lugandange Lumbuye bangamba banoonya Jebe Muwonge nawulira nti Patricia Sewungu banoonya nawulira nti babulogazi bonna nabana bakola emirimu gyabannakyewa bawumaluseka baani n'abaana abapostinga omayinza nabagamba nga tuli eyo tukyakuba emundu yaffe naye nti omuntu akomentinga ku live yo wa makulu nnyo nga gwayogera kwampulira nnyo abantu baga temulina makulu. Sebo oyo Kadaama gw'ovuma Sekadaama gw'ovuma abakyala abakulu abali e Bulaaya abo abasajja abakulu gw'omuntu okukwata ekoyini ye n'agikuwa nga si muganda o si mwannyoko ne bweba nusu 10 oyo omuntu aba akwagala. so baganda bange ngenda kwebaza abantu bano ojja kubonzijukizaako beneerabidde. njagala okwebaza nti bwe twali mu prisoni e Bugungu omwami Honorable Paul Mwiru yajja n'atulambulako ne ttiimu ye yonna yonna tukutumiddeko muganda wange. njagala okwebaza mukyala Shifra Lukundo oyo nno ku kitebe yajja n'atukyalirako. njagala okwebaza muganda wange Sama Uganda. of course waliwo bubeerabeera awo bateekawo naye ebyo tubisootingira ebyo
tosuubira nze wabeerawo embeera of course muntu embeera eyo tuba tubisuubira so muganda wange Sama Uganda ate njagala okwebazaamu akeesuuso Sama Uganda nti twatandikanga balabe nga tutukwatagana naye ate you turned out to be my brother so muganda wange Sama Uganda yonna gy'oli njagala kwebaza n'emirimu gy'okola nammwe abali eyo kamuyizizeewo n'akalango abava e Bulaaya musobola okumuwa emirimu musajja ali mu bya transport njagala okwebaza muganda wange yeekolera music analyst muganda wange olwanye bampanga amawulire nti walingayo ng'okuba ekikopo n'omwanira n'omanja. Thank you for the contributions muganda wange webale nnyo webalire ddala mukama akumpeerwa omukisa muganda wange yeekolera era njagala kukutegeeza nti mwenna abaawo obubaka yeekolera ate mwebale nnyo munansonyiwa baganda wange waliwo adankubira waneeno naye yeekolera obubaka nabufuna webale nnyo webalire ddala njagala okwebaza baganda baffe abajja ne batweyimirira ba sureties tiimu y'ejjinja yonna abaana abo amanya kati awo kankugattirewo tiimu y'ejjinja eno oba ey'enjeru twagala okwebaza alijesitwa wa njeru omukulu Bashir tukwebaza waliwo omuntu agenda onali bagenda okuddira mu kifo kya Lwanga bamuyita Lwanga bamuyita gundi mwerabiddemu erinnya naye ngenda dijjukira tiimu yonna waliwo omuwala nakati ali mukomera bamukutte olw'okuteekawo okukuba n'ensi ye bamuyita Groshua Bobby bamu ku bantu abali omwo waliwo gwe bayita Gerard the Great yakulira abafuti soja bonna abajjaawo mwena tubeebaza bali bamuyita Lukanga Honorable Lukanga yonna gy'oli era nze wampola ebbanja nti abantu bonna batajja wabeerangawo mpozi nebaze ne gundi oyo atwala regioni yaabwe eyo gundi bamuyitani oyo omwami yani Honorable oyo yali wa NRM n'akyukira kati yakulira mobilization yeeyo nawe tugenda kujjukira kakati njagala okwebaza muganda wange Shafiki foot soldier omutegedde Shafiki waffe Shafiki mutegedde oyo Jeno Shafiki oyo yajja n'atukyalirako mukomera Jeno Shafiki ne tiimu yonna emu akontributing okujja okutulabako eruzira webale nnyo webalire ddala muganda wange Batoke mazima newakubadde yononomwa muganda wange ono Batoke yankolera ebintu bingi nnyo mwebale mwenna abaamu obubaka bwatuuka thank you very much njagala okwebaza muganda wange mwannyinaze Jami wa Bobby oyo nno yajja mukomera yajja n'akyalirako era bajja ne Sama muganda wange oyo era nammwe abantu mwenna abakontributing okulaba nga muganda waffe Jami ajja okutukyalirako webale nnyo webalire ddala njagala okwebazako famire y'Amakumbi ali awo e Canada yankubiddeko akasimu nanneebaza webale nnyo webalire ddala njagala okwebaza muganda wange Jose wa Bobby ono baali bamunteekako nti mukyala wange so Jose wa Bobby kajja ne kandabako bambi amaziga ne gakayitamu webale nnyo Jose wa Bobby ne tiimu yonna ene contributing okujja okubanga mutuwa ku buyambi thank you very much njagala okwebaza Honorable Ambrose no mumanyi oyo no nzijukira bwe nakufuna akasimu ye muntu bwe nakubira ne mugamba ensonga n'azitegeera bulungi era n'azibuukirira webale nnyo muganda wange mukama akumpeera omukisa njagala okwebaza kanso waffe yatujja mu kkomera kanso okoti kanso sajjo yategeera amateeka oyo n'omulamuzi yajja very much thank you very much kanso oba looya waffe tuyimiridde mu musango guno gwe tulimu thank you very much njagala okwebaza muganda wange nuwa mutwe wajja n'onkyalirako nzijukira wajja n'onkyalirako njagala okwebaza muganda wange Haitawa njagala okwebaza njagala okwebaza muganda wange nuwa mutwe njagala okwebaza Haitawa nawe wajja n'onkyalirako nakulaba njagala okwebazaako mukwano gwange namwanyira ku muganda wange mukulu Vincent ne famire nkwebaza njagala okwebaza waliwo mukyala Irene ne tiimu yo yonna Irene njagala okwebaza ne tiimu yo yonna wabadde ompadde lisiti eyo naye banagyerabidde naye onansonyiwa naye mwenna nga mwatuula thank you njagala okubebaza waliwo omukyala Esther naawe nkwebaza waliwo abakyala bangi waliwo njagala okwebaza omwami saagala mwogera linnya naye ali omwo mu prison yatuyambako okutulabirira njagala okwebaza fando oli eyo webale nnyo thank you very much njagala okwebaza omukyala gwe bayita madamu Tridi wenkwebaza oliawo Amsterdam njagala okwebaza madamu Trisha njagala okwebaza madamu Esther njagala okwebaza olujuliro Mr. Chiwuwa
yonna gy'oli njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala ne ttiimu yo yonna bakyambadde babatoke n'abakola bonna bonna ku lujjuliro thank you very much njagala okwebaza madamu Morini Luisi oyo nno omunnange oyo nava mu komera yampereza yawukalira time thank you very much njagala okwebaza madamu Nabatanzi oyo yakulira ebbendobendo lya Buyikwe naawe njagala okwebaza mukwano gwange Awori Esther oyo bambi yatambula najja nankyalirako njagala okwebaza Ramulane Twitter group yonna mpozi bano benzi sobodde okujjukirako abalala kyengenda okusaba muganda wange tuyinza of course ogenda kudda ku mukutu tugenda kubanga obebaza mpolampola bajja kubeerako nga bakufolowinga ndowooza okutawanvuya nnyo gundi abantu okwebowa tebasobola kwebowa naye of course basobola okubanga balina bye baagala okudduka okola ebintu ebirala twandiyagala badde nerabidde asiimwe ASP nade mu comment omutaddemu asiimwe ASP musajja mukulu nedda babuloga tubagasse bonna bonna naye kibadde erinnya lizze mangu muganda wange ASP asiimwe webale nnyo muganda wange kubanga akubanga essimu omanyiize tekyabadaza ku Masaka Road Kiwawu ku Mityana Road Busunjo Baka Mende Kohima Road Bombo Road Gayaza Busiika Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulani z'amayumba Senjale bebokka abakulakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any guild registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.